Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Olunaku olwaleero waliwo omwami ambuuzizza nti nababulira ku nsonga ya ssente okubayita mu ngalo, n'oŋŋamba nti naye saaba wa ddagala limwina kukozesa ku nsonga eyo y'okubeera nga ssente zibayita mu ngalo. Ekyamazima teri ddagala engenda kugamba nti no lijja kuyamba okusitopinga ssente obutakuyita mu ngalo. Omanyi nze kubuulira ebintu eby'amazima naye kennyini by'osobola okwerabirako. Kyemmanyi batera bagamba nti weetaaga kutungira nsawo, weetaaga nsawo, simanyi nsawo ya jjajja gundi, ebiseera ebisinga n'onaafuna ensawo. Era kimanye nti ssente zijja kusigala nga zikuyita mu ngalo. Ekikulu kya byonna, omulimu ogufunye kikisinga obukulu. Ssente z'ofuna zikumala ku byetaago bye weetaaga mu lunaku, mu wiiki, mu mwezi. Ekyamazima kye nnina okubuulira kiki? Oba eddagala nnina okuwa lyakubuulira. Naye omulimu gw'ofunye kimanye nti tegukumala, gukuwa ssente ntono. Weetaaga okwongerako omulimu ogwokubiri oba omulimu ogwokusatu. Ekyo nsuubira mu kiraba abantu bangi bakikola. Oli abeera alina saaluuni, nga mukyala alina saaluuni naye ng'alina ne bu mobile money obuwera 5, alina mobile money eziwera 10, alina mobile money eziwera 3, naye ng'alina ne saaluuni. Kati oyo omuntu aba akola bw'atyo aba ayongera ku nfuna ye, asobole okuzibikira ekyo kye mutera okwogera nti ssente zibayita mu ngalo. Buli lw'obeera n'omulimu ogumu oba buli lw'obeera n'omulimu nga gukuwa ssente ntono, kimanye nti ssente zirina okukuyita mu ngalo. Ekyo olina okkimanya. Ekirala, lekeraawo okutunuulira ekintu kino nti ssente zimpita mu ngalo, ssente sizirabako. Tokitunuulira ekintu ekyo, lekeraawo kitunuulira. Tunuulira ekintu kimu, nkoze ntya okwongera ku nfuna yange? Enfuna yange ntono, nkoze ntya okwongera ku nnyingiza yange? Ky'olina okutunuulira, kiteeke mu bwongo bwo. Gwe wenna omwami nkusaba ofune wodde otuule, olowoozeemu, ogambe naye nfuna ssente mmeka buli lunaku? Ssente ezo zenfuna buli lunaku, ewaka akamenza ndekayo ssente mmeka? Wengenda eyo ku kkubo mmeka zengaba? Mmeka zempa gundi? Baani bengulira omwenge? Baani bempa zino? Bakazi ki bennina bempa omutwalo abo? Tikugulidde ecupa ya soda, nkugulidde ecupa ya bbiya, kulidde ekyemisana. Ebyo byonna bitunuulire, obale olunaku ofulumya ssente mmeka? Bw'omala okulaba ssente ezo z'ofulumya olunaku zonna ng'ozigasse wamu, kati sooka weetunulemu olabe olunaku nnyingiza ssente mmeka. Kati ojja kutunula ekintu ekyo okirabe, kijja kuyamba okumanya nti ssente ozifuna naye gwazoonoona obwonoonyi. Kijja kuyamba okusobola okutereka ssente z'obeere ng'ozirabako. Bino tebyetaaga ddagala, kubeera n'onaabeera ng'okozesezza eddagala naye ng'omutima gwo mugonvu mu kuta ssente ezo, era zijja kusigala nga zikuvaako, nga zikubulako, ng'ozirya, ng'ozikozesa mu bitaliimu, zigaba, oyamba n'abatasaana kuyamba. N'olwekyo nyweza mutima gwo obeere nga ssente ezo tokkiriza kubeera nga zikuvaako. Kwegamba beera n'omukwano ne ssente zo, ekijja kubeera ddala kirungi nnyo. Kuba ekituleetera ssente okubeera nga zituyita mu ngalo, ekyo kirabika, kitegeerekeka. Nfuna kitono ate nga obunaanyizibwa nina bungi. Ekyamazima gwe wenna bw'oba omanyi nti buli mwezi nfuna emitwalo 5, mitwalo 3, mitwalo 7, ng'ewaka olinawo omukyala, olinawo abaana, opangisa, ezo ssente ziba ntono, ziba tezikumala era zirina kuyita mu ngalo. Okuba mu obuzibu bwe mulina, temutunuulira ssente ze mufulumizza. Bwe buzibu bwe mulina, mutunuulira zino z'ofunye nti nfunye emitwalo 5, n'olaba nga afunye ssente nnyingi. Naye ate n'otatunuulira emitwalo 5 ago g'ofunye mu mwezi okozesezza ssente mmeka? Ojja kulaba ng'okozesezza ne zisukka mu mitwalo 5. Kati singa onatunuulira ekintu ekyo n'omanya nti omwezi nkozesa ssente mmeka, wiiki nkozesa ssente mmeka, kijja kuyamba okumanya nti ekyamazima guno omulimu gwe nnina gwetaagisaako omulimu omulala oba gwetaagisaako ekintu ekirala kyonna ekyongera ku nfuna yange. Kijja kuba kikuyamba okumanya obuzibu bw'olimu. Ate era otunuulire na kino nti gaziya enfuna yo ate okendeeza enfulumyayo. Ebigambo ebyo bibiri bikulu nnyo. Gaziya enfuna yo, kendeeza enfulumya ya ssente ezo. Ndowooza obeera okitegeera bulungi. Weezuule gwe wenna alina ekizibu ekyo, weetaaga kwezuula bwezuuzi. Singa onaaba weezudde kijja kuyamba okumanya nti ssente enfuna ntono ate enfulumya nnyo.
ky'oba olaba singa onaaba obaze bulungi n'olaba ssente z'ofulumya omwezi ojja kulaba nga ssente ofulumya nnyingi nnyo ate ku zino z'ofuna. Ekyo kisoboka bulungi ky'oba olaba ti omwezi guggwako ng'oli mu mabanja. Ogenda okufuna omwezi oguddako ng'olina amabanja. Kwegamba ne bikusobera gundi abanja ow'edduuka abanja oli abanja mu ddwaliro babanja abaana baba kwegamba buli wamu n'obeera ng'olina amabanja kyekyo nti omwezi guggwako ng'ogenda okufuna omusaala ate ng'olina amabanja agasinga n'omusaala ogwo. Mukitegeera ndowooza ekintu ekyo kwegamba n'obeera ng'oli mu kaseera ka kutuuyana kubonaabona naye ng'otuuyanira bwereere nga tofuna nga tofissa totereka ate ng'obeera mu mabanja ate ng'okira n'ogenda n'okola. Kati n'olwekyo mugezeeko okulaba nga mugaziya enfuna yammwe kijja bayamba. Omuntu omwezi guggwako n'obulwa n'akagoye ak'okwambala n'obulwa n'essaati empya gy'ogula oba empale ey'emitwalo 10 n'ekulema, mitwalo 5 empale n'ekulema, n'obeera ng'ogula jjasi mpale mutwalo gumu kitundu, n'obeera n'empale emu okumala emyezi olw'ensonga nti enfuna yo ebeera nnafu tekusobozesa kwetuusaako kirungi. Obeera wakafuna akasente ako akatono omukyala nga yeetaaga kino yeetaaga kiri. N'olwekyo mu abaami mbasaba nnyo mwongere ku nfuna yammwe mugattegatte ebyenjawulo musobole okufuna akasente akawerako. Mujja kufissa mujja kutereka bulungi nnyo. Ensonga eyo bwetyo bweri ku nsonga eyo y'okubeera nga ssente zibayita mu ngalo. Ensonga eyo y'amaanyi nnyo nene nnyo naye fuba okulaba ng'okirwanisa nga tugenze ku basawo baganda kuba bajja kukufera ate osigale nga bw'oli. Mukitegedde kambaye WhatsApp namba yange. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi mweraba.